Olwokuna lwa Ssabbiiti eno egamba okwosa enkya nga 13 Ogwokuna Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II agenda kuweza emyaka 68. Twebaza Katonda amuwadde obulamu. Era Katonda tumwebaza olw'emirimu gy'amukozesezza mu bbanga eryo. Abaamulabanga muto mu Luwangula Primary School, abaamulabanga muto e Buddo, abaamulabanga muto e Bungereza, abaamulabanga muvubuka, bangi ku bondoza baali tebalowooza nti anaabeera kabaka n'atula ku Namulondo naddala oluvannyuma bye twayitamu. Awo nno okwebaza Katonda kikulu, kikuuno eky'amazima, kubanga mu myaka gino 68, mu myaka 3 eginaatera gy'okuwera emabega, yazza engoma ya Buganda. Kale Katonda tumwebaza nnyo. Ennaku zino ze tubaddemu ez'okukuza amazuukira oba Pasika, okuva ku Lwokutaano kutuuka ku Lwessande, amasinzizo gaawaddeyo essaala ey'enjawulo eyeebaza Katonda olw'obulamu bw'Omutanda. Ku Lwokutaano twawulira abakulembeze b'eddiini y'Obusiraamu nga basabira nnyinimu. Ku Lwomukaaga twawulira abakulembeze b'eddiini y'aba 7th Day nga nabo bakola kye kimu. Ate ne ku Lwessande Abakristo nabo bakoze bwe batyo. Tubeebaza olw'okusabira baffe naye n'abantu bonna, kubanga wadde nga abakulembeze b'eddiini baatwogeredde, nkakasa nti n'abantu ssekinnoomu mu ssaala zaabwe ez'olwatu n'ez'omukasirise baasabidde Omutanda, baasabidde ne Buganda ebukalemu. Olw'okunanga ennaku z'omwezi 13 Ogwokuna tujja kuba n'okujaguza mu Lubiri e Mengo. Naye omukolo gwa bbaluwa, era nsaba abo abaaweereddwa ebbaluwa bajje nazo. Ku olwo Ssaabasajja Kabaka ajja kulabikako eri Obuganda. Bwe nabadde Rubaga mu Lutikko ku lunaku lwa Pasika, nategeezezza Obuganda nti Omutanda mu Lubiri mwali alamula Obuganda. Olwajjo ndowooza ab'Entebe eyo mu Busiro bamwose buliro, naye ate ndowooza nammwe ndowooza abamwosa obuliro basinga n'ab'Entebe, kubanga emitimbagano gijjuddeko ebifaananyi. Okuva mu 2020 emikolo gy'amazaalibwa tubadde tukola mifunda. Omanyi obulwadde buno bwalumye mama ggwe n'ebiddiridde bitutawaanyizza nnyo. Naguno nagwo gujja kuba mufunda, naye nga gwa kitiibwa ddala ekijja beene. Tujja kuba n'okusaba ku lunaku olwo mu Lubiri okunaakulemberwa aba 7th Day, ate wajja kubayo n'ebisanyusa. Obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka amazaalibwa ga nnyinimu bwakwasibwa Oweekitiibwa David Fred Situ Mpanga nga ye minisita avunaanyizibwa emirimu egy'enkizo, ayambibwako Oweekitiibwa Prosperous Nankindu n'Oweekitiibwa Kawu. Naye Oweekitiibwa Yimba ku lukiiko lwali nga akulira emikolo egy'abagenyi mu Bwakabaka, ate n'amawulire, kubanga kikulu nnyo byetuteekateeka Obuganda n'ensi yonna bubimanye. Nga 16 ku Lwessande tugenda kuba n'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Kabaka. Era ne ku olwo Ssaabasajja Kabaka ajja tuwubira. Tusuubira abantu emitwalo 10. Omwaka oguwedde gyali emitwalo 8. Era guno omwaka gwa 10 nga tuba n'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Era emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ndoza gye gisinga kakati ku ssemazinga wa Afrika okubaako abantu abangi. Omulamwa era guli ku Mukenenya ng'abasajja ffe basaale kumulwanyisa, tutaase omwana ow'obuwala. Kale mukiraba obuwangwa bwaffe bwe tusobola okubweyambisa ate okukulaakulanya eggwanga. Njogera bwe ntyo kubanga amazaalibwa ga Kabaka gakkaatiriza obuwangwa bwaffe. Ate nga bw'obeera omulamu gw'osobola okubaako kye weekolera. Kakasa bannamawulire abali wano bandyagadde okusukkawo, wayinza okuba yabadde n'omusujja teyazze. N'olwekyo bw'oba oyagala okwekulaakulanya osoosowaza bya bulamu. Kaakati ffe mu Bwakabaka tweyambisa buwangwa bwaffe okuleeta enkulaakulana. Ku misinde gya Kabaka n'amazaalibwa ge tuli ku nsonga y'obulamu. Ndowooza nti ebyobulamu y'ensonga esinga obukulu mu bintu byonna bye twagala okukola, kubanga we butali tewali kintu kyonna ky'oyinza kukola. Awo nno nga tulondoola okuzza Buganda ku ntikko nga kwe kwolesebwa kwe tulina, Muteregga yasiima bulungi bwe yasalawo amazaalibwa ge n'ebikolebwa byetooloolere ku miramwa egy'obulamu.